naye mbabuulire ensi eno buli omuntu asana n'abugumizibwako ebintu ebimu oba tuli mabega bubega simanyi. Akatambi kolabaako omwami yakoze omulimu bulungi nnyo. Boosi we n'akwata $10,000 akimuwe. Ssebo oli omukozi $10,000 yakigaanye nga ye omulimu gw'akoze yabadde akoze omulimu oba gwa 5,000 ne bamugamba kwata zino ssente z'obuze nkuwadde ebisigadde gw'omanyi. N'agamba nedda ssebo, nze ebyo byompa sibitegeera, njagala 5,000 ze nakoledde njagala 5,000 ze nakoledde. $10,000 akigaanye. $10,000 kirimu $37,000 ez'e Uganda. Nti oyo abakuzikola n'azitwala wali ku Forex Bureaus Changes bandibadde bamuwamu 35 oba 36. Wabula ye yazigaanye n'agamba ayagala nnusu ze 15,000 ze yakoledde. Katolaba ono owa booda. Owa booda yaleese omusaabaze. Omusaabaze ono n'aggyayo $10,000 akimuwe n'amugamba omanyi muganda wange kankuwe zino ssente genda weeyagale. Owa booda yamugambye ssebo saagala kunkyankalanya nja kukuba enduulu nti oli mubbi. Ebyo ebisente byompa ebyeru sibitegeera. Kwata 5,000 ze nkuvugidde okuva gye nkujje ozimpe nze ntambule ŋŋende. Tompa bisente byo bye sitategeera. Kumbe ali mu kugoba $36,000 gigenda. Tamanyi musajja wattu, tamanyi tojja kumunenya, tazimanyi ate nga tojja kumunenya. Mukimanyi nti abantu bangi baliyo naye nga tebamanyi ddoola. Mukimanyi nti abantu bangi baliyo naye nga tebakwatanga ku ddoola, nga ne bw'ogimuwa tasobola kugamba nti eno zino ssente mulimu nnyingi muze Uganda kangitwale. Nze ŋŋenda kubanyumiza akaboozi ak'omwana eyalonda ddoola ne mmutegeerera bannange mu bugumizi bweko obutamanya kintu kibi nnyo. Nze kambabuulire obutamanya buno buyinza okufiiriza ekintu nga golooza oli mugezi kumba ate oli musiru ofiirwa. Kati abaami bano ababiri baafiiriddwa $36,000 nga buli omu ayagala 5,000 oba 1,000 z'akoledde. Ate nga tojja kubanenya kubanga obutamanya si musango, naye tekikugisaako musango. Kankutuzeeko akatambi kano okerabireko naawe wandaba oyinza okuba nga naawe oliawo nga tokwatanga ane kati mu $1 mwazikwata muli omuntu alinnye ku nnyonyi siya otuuka wali eyo eri ku kisawe nga bavungisa. Mwe muli baddala namwe muli battabbu. Video kagikutuseko yiyo nkusaba ogipereka like video yiyo. Kwata ssente ez'omusajja. Kwata ssente ze webale kukola. Kwata anti okoze omulimu ogumaze gwe kwata kusasule. Anti ze zino ssente nyamba buyambi bambi otwale zino ssente omanja $10,000 kati kwata zino. Kwata zino ssente ozeetaaga. Kwata ala omusajja aganye ssente ze kati otabudde ettaka liiri okitegeera. Just gwe kwata bukwasi ssente nze ebisigadde ya balansi bireke. Balansi mutwale yenna $10,000 kati gwe jja kukwata. Omusajja aganye ssente. Ezo zenze nina sina mundala. Njagala nkoledde 15. Sigaze ezo. Nese nkoledde 15. Nedda sigaze ezo ze kwa sina mu 5 esitozaagala. Sitegeera bulungi sizimanyi njagala 15 ze nkoledde. Kwata no zondetedde. Yayita ababoda wano mwana sagala bayayi. Ndabayo zino zisinga ziri zondetedde. Njagala 15 ze nkoledde. Akale kankweta. Sagala kumanya. Kazi sente zo nange ntwale 5.
Zino tozaagala? Zino tozaagala? Kale ssebo oli mugezi okunsinga. Agwe mugezi. Kyokka ndi muyaayi. Olaba mugezi kunsinga. Simanyi njagala zino zekuleetedde. Kale ssebo weebale ssebo. Kakati ekituufu kyo kiri nti kino kankibabuulire. Abantu bangi nnyo bali eyo tebamanyi ddoola, tebakwatanga ku ddoola, tavungisanga ku ddoola, n'okumutuma nga tebamutumangako, nga tagimanyi na kugimanya, nga tagimanyi, nga tamanyi nti oba ddya eddoola oba biki, era oba tomugambye nti eno ddoola, nga tayagala kumanya, ng'asobola okuba nga yali akiwuliddeko naye nga agamba nze ddoola mbiwulira naye sibitegeera oba ddoola kati bye biki, ddoola nga tabitegeera. Kati nze kambabuulire, lumu tuyira gye twali eyo, omwana yalonda ddoola 100 ng'atambula mu kkubo, yalonda ddoola 100. Bwe yalonda ddoola 100 ne mulaba ng'agikutte naye ngo enkwata gy'agikuttemu nga tagitegeera, yali muvubukavubuka. Kati bwe namulaba bwe nti ne ŋŋamba ono mwe yakutte ddoola bw'ati agiggyeewa, nga tandabikira kubanga bamutumye. Kwe kumubuuza ne mugamba wange ekyo kiki ky'okutte? Naŋŋamba nange nkironze wali eri. Ne mugamba okironze wali katulabe. Ne mugamba kale kimpe nkuweeyo 50,000 zino. Naŋŋamba nkyagala. Kati nga tamanyi kyalonze, naye bwe yalaba nti nange ate nkifunyemu interest, n'ayagala akole ki? Akiraalire. Ne mugamba kati kino ekintu okiraba, wandibadde kankuweemu ssente nze okimpe, gwe bisigadde bindekere. Omyeyi yagaana. Kati nagenda okulaba nga mu butuufu sirina ngeri gye nnyinza kugimuggyako lwa mpaka, nga nina kumuyiiya buyiiya, nga kituufu takimanyi. Ne mubuuze kino ky'okutta okimanyi? Naŋŋamba sikimanyi naye ziringa ssente ne sikimanyi. Ziringa ssente naye nga sikimanyi. Kwegamba nga muli awulira nti alonze ssente naye nga tamanyi ssente mmeka na buzito ki bw'alina. Kati ng'azinamu kali, jjukira ddoola ngera nga omanyi ssente ebeera mu foomu ya ssente. Ng'agamba nti ziraka ssente naye simanyi, naye nkyagala. Ngenda bbeera nakyo. Nagenda okulaba omuyaayi oli ayinza okutuuka eyo n'amaliriza nga ssente zino zinsubye. Kyenva mugamba kale jangu tugende wali eri tusooke tuzikebere batubuulire ziri bitya, ziyinza obba ssente. Kati nga nkwata muvubuka nga mukuluggusa mpaka ka forex bureau ke nali mmanyi. Kati bwe natuuka ne mugamba abeera awo, nze ne nnyingira munda. Bwe nayingira munda ne nzivungisa ne bampaamu emitwalo gyali 35. Bwe bampa emitwalo 35 nakwata emitwalo 15 ne nsooka ne ngissa ku akiba, ne nfuluma n'emitwalo 10 ne nfuluma emitwalo 15. Ne mugamba zino ssente zibatuwadde mu kiri ekintu kyo, kiri ekintu kyokimanyi zibadde ssente. Naŋŋamba zibaddemu zino zonna ne mugamba ne nkwata. Kati nazibala bwe nti ne mbala ezimu, ne nsooka ne mwako emitwalo 3, nange ne ntwala emitwalo 3, nange ne nkwata emitwalo 3 ne ngiteeka wano, gy'emitwalo 6. Kati ne mmaliriza nga ku mitwalo 15 muwaddeko emitwalo egi. Namuwa emitwalo 3, nange endala ne nzizza eno. Tulina we twatuula mu ka restaurant we baliira ekikomando, we twatuula ne tugabana bulungi nnyo, ne nnyambuka ne nkwata giri eri 15 gye nasoose okuggyako, ne ngigatta ku zino ze nfunye, ne mmaliriza nga nvuddewo nga nze mugezi. Naye ng'ekituufu kiri nti yalaalira ssente ziri nga tamanyi nti alaalira ssente, nga takimanyi nti alaalira ssente. Abantu beetaaga okubugumizibwako. Kati nze kankubulire kino, naakafuna abantu balinganga 2
bennaakategeerera ku nsonga ya ddoola balinga aba 2 oba 3 nga mu butuufu agirina naye nga tamanyi nti kyakutte ssente. Kati nze nange bano busiyinza kubanenya kubanga ddoola jjukira terabikalabika, ddoola terabikalabika aa. Kati omusajja wuuyo akuba mabulooka tawuliraga ku ddoola bukyanga abaawo, akuza akulidde mu kyalo amanyi nusu 100 lwasa mitwalo 5. Kati omugambe mbu simanya nkuledde ssente enjeru kuki? Ayinza n'okutwala ku poliisi ng'akuyita omubbi. Kale si Omega Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu. Subscribe nga nabakwanda ate osubscribinga so kuba nti tutambulira ddala wamubere bulungi mweraba.